Eno edarus namba 10 ey'omusomo gwaffe oguyitibwa okusiibanga Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yakusomesa. Tuli mu kitabo kya Manhaj as-Salikin, emeza ya fiqhi gye tuliko. Osabibwa okuteekayo ebirowoozo osobole okufuna okuyiga okwenjawulo. Saba Allah bakuume. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tukyagenda maaso ne Manhaj as-Salikin ekya Imam Saadi rahimahullah. Era ng'omusomo gwaffe ogwasembayo twalaba amasail agakwatagana ku nniya. Ne tulaba nti anniya mahalluha alqalb, ekifo ky'enniya mutima. La yajuzu atalaffudhu biha, tukkirizibwa kujatula lianna mahallaha alqalb, kubanga ekifo kyayo mutima. Era ne tulaba nti mu ngeri y'emu enniya singa omuntu agitambuliza ku mutima ng'alina ebigambo ebitongole byayogeza omutima, teeka ebirowoozo ku kigambo kino, ebigambo ebitongole byayogeza omutima. Era mu ngeri y'emu ebeera bid'a. Kye bayita okwogeza omutima ng'oyogera ebigambo ebitongole kwe kubaako ebigambo mathala muwali musabbaani byeyakwasa nawaitu sawm gadin, noyogera ekigambo ekyo naye ng'okyogeza mutima osirise, naye ng'omutima guli kwogera kigambo ku kigambo, gugambye nawaitu sawm gadin, osigala towonye kubeera nti ozudde mu ddiini. N'olwekyo bw'otawulira nga bagamba nti tokkirizibwa kwatula nniya, gwe n'olowooza nti ekizibu kiri ku ddoboozi lya kwatula, wabula ekizibu kiri kubeera nti nno olina ebigambo ebitongole by'olombojja by'oyita enniya. So nga anniya mutlaq al-qasd, kigendererwa bugendererwa ekikubeera mu mutima. Ekigendererwa ekyo tekirina figa, tekirina bigambo bikomeke, wabula omutima gugamba bugambi nti enkya ngenda kusiiba, enkya ngenda kusiiba. Byonna ebiddiriraawo bibeera biri ku nniya, byonna ebiddiriraawo bibeera biri ku ki? Biri ku nniya. Tugenze ku ensonga ezajja mu sharia yaffe, ensonga ezajja mu sharia yaffe nga zikkirizisa omuntu okubeera nga tasiiba oluvannyuma lw'okulaba obw'etteeka bw'okusiiba. Naani akatibwako okubeera nga asiiba? Kati waliwo abantu nga sharia tiyabalumirizaako okubeera nga basiiba filhal kyeki mu lunaku olwo lwennyini abasiraamu lwe babeera basiibye mu nsi. Naam, wabula ng'okusiiba kumusigaddeko maalan, mu maaso gy'agenda, agenda kubanjibwa okubeera nga asiiba okusiiba kuno. Bantu bali mu Ramadan basiibye naye ye teyasiibye. Lwaki? Obusiraamu bwamukkiriza obutasiiba. Kakati ezo ensonga obusiraamu ze bwatunuulira ne bubaako abantu abamu olukusa lwe bubawa okubeera nga bo tebasiiba, ze tugenzeeko mu kifo kino. Al-a'dharu al-mubiha lil-fitri, al-a'dhar al-mubiha lil-fitri. Agamba rahimahullah, wal-maridu alladhi yatadarraru bis-sawmi wal-musafir lahuma al-fitr. Omulwadde eyeesanganga okusiiba kumuleetedde obukalubu obw'amaanyi olw'obulwadde.
oyo akkirizibwa okubeera nga tasiiba. Wal musafir ne musafir ne mu ngeri y'emu lahuma alfitr ne mu ngeri y'emu nga munne oli omulwadde abo bakkirizibwa okubeera nga bo tebasiiba. Wano nno ku darar wayingirawo n'omuntu omulala yeetaaga nnyo okumwetegereza, naddala omusomesa agwana nnyo amutegeere bulungi, kubanga bw'amukoleramu ensobi ayinza okugwa mu kigambo ekinene. Nti omuntu asobola okubeera nga khashiya ala nafsihi al halak, nga si lwa bulwadde wabula olw'enjala, ng'okubeera nti omusajja ayinza okuba nga teyalidde kyamisana, kaakati bwazze okulya ekyeggulo amazima otulo ntumutwala n'agamba khalas kanninde ndye lumu daaku. Naam, tuli mu lunaku olusooka teyalidde kyamisana eggulo limu, tetunayingira mu Ramadaan. Naam, kaakati azze okulya ekyeggulo mungoberera otulo ntumutwala, kaakati n'ateegera oli ku ddaaku, ogenda okkakkana nga n'eddaaku etuuse nga takoze eki, nga talidde, yaani otulo tumutwalidde ddala talidde ddaaku. Kaakati omusajja otuyinza okugamba nti mulwadde aljawaabu la, musafir aljawaabu la. Tayib, naye omubiri teguliimu mmere okuva ku kyemisana eggulo limu, mungoberera, teguliimu mmere okuva ku kyemisana eggulo, teguliimu mmere ekyeggulo daaku. Kaakati ng'agamba ti munnange ndi musiraamu, faman shahida minkum shahra falyasum, amazima omwezi guguno gutuuse ngulabye, nyina kubeera nga nsiiba. Uyo ng'asiiba ssaawa 3 agenda okutuuka ku ssaawa 4 ng'alaba omuntu omu amulamu abantu 2. Naam, agumiikirizaamu agenda okulaba ng'alaba nga abasajja abatambulira mu bbanga. Kaakati oyo afaanaganako bw'atyo akkirizibwa okusiibulukuka? Aljawaabu naam, akkirizibwa okusiibulukuka. Bujulizi ki? Lianna shara la yufarriq baina mujtami', sharia teyawula bintu bifaanagana ng'era bwetagatta bintu byawukanye. Naam, bwe kibeera nga ono omulwadde twamukkiriza okubeera nga tasiiba lwa kumutiira, naam, n'abeera nga musafir twayagadde aleke kaluubirizibwa tumugaana okukola ki? Okusiiba. Fama dhannukum kwoyo atuuse mu mbeera nga yeetiira okubeera nti ayinza okuzikirira oba okuzirika olw'enjala oba ennyonta. Kitegereka bulungi? Kati omuntu yenna eyeesanga mu mbeera ng'efulumye ku mbeera eya bulijjo akkirizibwa okubeera ng'asiibulukuka. Bujulizi ki? Obujulizi obwakkiriza bino byonna bwe bujulizi bwe. Kitegerekese? Obujulizi obwakkiriza bino byonna bwakkiriza omulwadde okuba ntasiiba, obwakkiriza omukyalo olubuto okuba ntasiiba, byonna nga byonna bwe bujulizi bwe. Bal min baabi awla, okuba nti ye yeesanze mu mbeera ng'eyo ng'alaba nga ayinza okukola ki? Min baabi awla okubeera ntasiiba. Nolwekyo eno qaida, wabula lwaki ngambye nti wakulu nnyo mwalimu okwetegereza. Enjala okkuluma ennyo tekitegeeza mbu olingidde mu kisimu eyo. Ennyonta okkuluma ennyo tekitegeeza nti oyingidde mu kisimu eyo. Bibiri bya njawulo. Bibiri byaki? Ogwo omuteeko gwe twogerako twogera ku muntu nga tutidde nti ddala obulamu bwe buyinza okukosebwa. So n'enjala ne bw'emuluma etya tuli bamativu, naam, tagenda kukosebwa. Kituufu emulumye nnyo, wabula enjala leero ennumye. Emulumye. Ennyonta mu butuufu olwaleero ennumye, kituufu. Naye waliwo eraliikirira nti omusajja oyo yalidde ddaaku nti enjala egenda kumutta oba ennyonta egenda kumutta, tewali eraliikirira. Ffe ogwaffe tumusabbara busabbazi. Muneegumiike, tambulako. Genda ng'ojjanga oleetayo akaboozi awo nga munyumya nga mukola mutya nga mugira nga owulira mpola weebakeko naabako kola otya, genda ogira ng'enjuba egudde ng'akola ki? N'olwekyo guno omuteeko si gwa kubeera nti gundi enjala emulumye nnyo, gundi ennyonta emulumye nnyo, abadan.
bwe tutambulira awo hafu y'abasiraamu ebeewereddwa olukusa obutasiiba. Kitegerekese wabula nga ekifaananyi kyendeese nti omuntu enjala emutadde mu mbeera ng'ayinza okuzikirira olw'okubeera nti olubuto omubiri teguliimu kantu konna, kati oyo abeera ku mbeera ya bulabe ng'ey'omulwadde. Kategerekese oyo n'abeera nga akkiriziddwa okubeera nga aseebulukuka. Tayibu, bino tubitegeere ku safaari kubanga gye njagadde tusooke tutambulireko mu kifo kino. Maridhu twamulaba mu misomo ejaggwa, omulwadde n'embeera ez'enjawulo ezeetoolodde omulwadde. Kati wano tugenda kutambulira nnyo ku musaafiri kubanga mu fakara eno omuwandiisi aleeteddemu omulwadde n'aleeteramu naki? N'aleeteramu ne musaafiri. Amasala agasooka, la yushtaratu almashaqqa li ibahati alfitri lilmusafir. Sika kwakkuliza okubeera nti safari gyagenda okutambula ya bugubi. Kandi kakati bali ku mulembe gwa nabbi batambuliranga ku ngamiya, abangi batambuliranga kubatambuzanga bigere. Ne kakati ffe tuli mu zibbaasi zonna ziriko zi AC, obeera muni otamanya n'engeri gy'otuuse, oba ndi wa nnyonyi oba ebbanga lyamala nga agenda kutambula safari. Kitegereka waddembe obutasiiba. Ekyokulabirako ekyangu, agenda Dar es Salaam, agenda kuva wali ewaabwe najja Nankumbi, alinye emmotoka emutwala Entebbe, mungoberera, atuuke Entebbe alinye ennyonyi emutwale Dar es Salaam nga mu bwengula amaze essaawa mmeka? 2. Kitegereka ssaawa emu ngali Dar es Salaam. Omusajja oyo akkirizibwa okubeera nga avudde wali enajja Nankumbi n'atuuka kubayita ababiri, n'asooka n'apaakinga, n'agenda mu restaurant n'alya ekyemisana nga ddala waagenda wafaanana bwe watyo, nga ne gyagenda okutuuka asikuba nti oba agenda kukuba wadde gyagenda tagenda kukola mirimu gyaki, mirimu gya mutawaana, wabula agenda kukyalira sengaawe. Kitegereka eyo safari waliwo agirabyemu obuzibu, naye akkirizibwa okubeera nga akola ki? Okubeera nga alya ebbanga ly'amaana nga safari gyaliko. Ensonga tugitegeere, la yushtaratu almashaqqa, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yeegalanga okuteekawo akawaayiro yakaleetanga imma mu aya mwennyini oba nabbi n'akaleeta mu hadithi. Naye eyo itlaq bwetu bweri ku musaafiri, oba safari agisanzeemu obwangu oba gisanzeemu obuzibu, akkirizibwa okukola ki? Ng'era omuntu safari erimu obuzibu bwakkirizibwa okusiiba nga safari erimu obuzibu, ebbanga lyamala nga obuzibu tebugenda mutuusa ku mbeera ng'ey'omusajja oli yatuusa nabbi sallallahu alayhi wa sallam ga laysa min albir asiyamu fi madha fi safar. Mungoberera, bw'abanga atuuka mu mbeera ey'okufuuka ekyenera abantu bamukuŋŋaanirako ng'omusajja oli nti abantu nabbi sallallahu alayhi wa sallam aba atambula, faraa zihaman wa rajulan qad dhullila alayhi. Zihama kyeki abantu bakuŋŋaanye bonna beetolodde omusajja bamukozeko zahma. Kyavaga man hadha, atoyaani? Qalu saim, wange gombaka wa Allah, omusajja yasiibye yaleese akajagalalawo. Nabbi kyavaga laysa min albir asiyam fi safar, si kyamu bulungamu, yani abatakoze bulungi omuntu okusiiba nga atambudde. liman yakunu haluhu mithla hadha arrajul, eri oyo agenda okubeera ng'embeera emufaanira ng'ey'omusajja oyo. Wa illa tuyina dalili nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yennyini yatambulanga mu safaari ng'asiibye. Obujulizi weebuli buyitirivu. Hadithi eri muttafaqun alayhi ya Anas ibn Malik, kunna nusafir ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faminna as-sa'im wa minna al-muftir. Twatambula nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu safaari, bagenda mu lutalo nno kubanga safari za nabbi ezisinga obungi zabanga nti agenda mu jihad. Faminna as-sa'im, muffe nga mulimu eyasiibye, wa minna al-muftir, muffe nga mulimu abatakoze ki? Abatasiibye. Fala ya'ibu as-sa'imu minna al-muftira wala al-muftiru minna as-sa'im. Hadithi bwetu bwewunzika, ng'eyasiibye talaba ataasiibye nti ali ku nsobi, n'ataasiibye talaba yasiibye nti ali ku ki? Ali ku nsobi. Hadithi ey'okubiri, kunna nusafir ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama
au safarna ma nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddati al-har, twatambula nabi sallallahu alaihi wasallam nga tuli mu kwokya kw'amaanyi. Safari yani yali mukaseera ng'okwokya kw'amaanyi nnyo. Wama minna saim, muffe nga temuli yasiibye illa rasulullah, okujjako mbaka wa Allah. Waman wa Abdullahi ibn Rawaha, ni Abdullahi ibn Rawaha. Kitegereka ne tuyiga mu hadithi eyo nti baasiibanga nga batambudde, era baasiibanga wadde nga safari erimu amashaqqa, erimu obuzibu obw'amaanyi. Nga bw'olabye nti nno hadithi ekulaga twatambula nabbi sallallahu alaihi wasallam nga okwokya kungi nga tuwali n'omu yasiibye mufu okujjako nabbi Abdullah ibn Rawaha. Kitegereka n'olekyo kikkirizibwa eno okusiiba mu safari erimu amashaqqa, kasete kufuula center of attraction, ate mu ngeri y'emu ku saidi eri okkirizibwa okusiibulukuka nga safari terimu mutawaana gwonna. Kitegese bulungi? Ago masala ga mulundi gumu. Masala amalala makulu nnyo nago, abaffe omuntu akkirizibwa okubeera nga teyasiibye wadde nga safari gyagenda safari ya duniya, oba ayina kubeera fi safari taa, bagenda mu dalasa, agenda kusoma, agenda mu hijja, agenda mu umra, bagenda mu jihad, oba asaana okubeera nga musuubuzi agenda Thailand, musuubuzi agenda Mombasa oba Nairobi, oba avudde Kampala agenda Kasese. Kitegereka abaffe safari ena kuba ya taa oba ne bwebeera nga si ya taa. Okwanukula la yushtarat an yakuna safar taa, sika kwakuliza okubeera nti safari eyo ya taa, ya ibada, ya kusinza. Ne bwebeera safari ya duniya ikkirizibwa. Bujulizi ki? Bula lya bujulizi obukomeka nti ena kubeera safari ya taa, bwe bujulizi. Kitegerekese? Tayib. Ensonga endala, fakaifa idha kana safar maasiya, ate singa safari omuntu gyabeeramu ebeeranga maasi, era kirizibwa obutasiiba, oba wano yajibu alaihi an yasum, takkirizibwa. Mongoberedde? Mongoberedde? Muteeke ebirowoozo ku nsonga eno. Takkirizibwa tasiiba, yana akkirizibwa okulya, akkirizibwa okusala ku ssala, akkirizibwa ozigatta nga safari ya bwononefu. Tubifunze nnyo. Muyimbi we Uganda ayina ekivulu e Nairobi, ayina ekivulu e Goma, ayina ekivulu e Rwanda. Mungoberera? Oba musajja ayina munne bayina ddiiru ya erimu obukumpanya, kalas agambye yakufeera muzungu. Atambudde agenze, naam, omusajja akirizibwa okusala ku ssala, bagenda mawuledi gali Tanzania, mawuledi gaggadde. Tayib. Bagenda mawuledi gaggadde. Waliwo ebintu biki muddusi, enziruka gyagenda okudduka mugimanyi, bagenda kwambala bunnika n'akaleega nti anti emisiri tegiwera kujjawo nga yambadde bwatyo. Kitegereka? Oba muwuzi, of course ekyagendako maasiya. Naam, kati eyo gyagenda. Oba ayina muganzi we eyo, bitegerekese? Tayib. Akkirizibwa okubeera nga yatarakhas bihadhi rukhsa oba nedda. Kati gano ge masala. Okwanukula nti bawulama balaba waliwo ekibinja ekiraba nti la yajuzula, takkirizibwa. Lwaki? Kubanga kyaliko agenda maasiya, tayinza kubeera nga obwangu Allah yabumuwa kutuukiriza kumujeemera. Kategerekese? Ekyo ekigambo. Ekigambo ekyokubiri kwe kubeera nti ebbanga lyamalanga musafir yajuzu. Ebbanga lyamalanga musafir yajuzu. Kitegeeza ki kino ekigambo? Ekigambo kino kiba kitegeeza bino wammanga. Kitegeeza nti omuntu oyo yakuŋŋaaniramu ebintu bibiri. Alimu obwonoonefu, alimu n'obugonvu. Amma obwonoonefu kwe kuba nti ensonga gy'agendako si yakugondera Allah.
amma obugonvu kwe kubeera nti yeewulira nti ye ng'omusiraamu ate mwe byalina okutuukiriza naam kwe kusiba omwezi gwa Ramadhan yasiibye kitegerekeka naam kiri Ramadhan weeri Ramadhan teriiwo kiki bwe bulamu bwe bwebwo asiba agende Goma agende Juba agende Kasese agende Kigali n'abakubira omuziki naam obulamu bwe bukola butya bwe bufaanana mwononefu naye ate mu mbeera eyo alimu obukkiriza kubanga yakida fi ahli sunna wal jamaa okubeera kad tajtami at-ta'a wal ma'asiya fi an-nafs omuntu asokuŋŋaaniramu okugondera Allah naki n'okumujeemera bal ye kyekikolo ye muntu onajeemera wano onagonde wano onajeemera wano onagonda wahakadha kakati omuntu oyo mu taa eno gy'alina okumanya nti alina okusiiba taa eno gy'alina mu mutima gwe nti nyina okusiiba Allah manje okola ki okusiiba tayib atambudde safaari yeesiŋŋanye ng'ali mu safaari yagenda singa aba yagadde okubeera ntasiiba tumulumiriza ati nedda olina kubeera ng'osiiba kigambo mu bigambo by'abaulama olina kubeera ng'osiiba kubanga yo safaari yakujeemera Allah kigambo ekyokubiri an-nazar ila safar ekitunuulirwa tutunuulira safaari so siye ali mu safaari kitegereka kigambo ekyokubiri kitunuulira safaari ne kitunuulira hukumu ya Allah ku safaari n'omusiibi ne kibeera nga kyagendako ago masala malala gali wakati we nani ne Allah ifa tunula okwaffe tutunuulira safaari n'ennamula ya Allah ku musafir kigambo ekyokumeka kigambo ekyokubiri kyekyali ekigambo kya Sheikh waffe Abdurrahman ibn Umar ibn Mare al-Adeni tutunuulira safaari n'ennamula ya Allah ku safaari ne tugamba nti fahuwa akkirizibwa okubeera nga tasiiba wa huwa athim ku maasi yagagendako athim ku maasi yagagendako so sikubeera nti athim ku kubeera ntasiibye oba kitegereka athim alina ezambi ku maasi yagagendako so si nti alina ezambi ku kubeera ntasiibye limaadha kubanga musafir ennamula ya Allah ku musafir akkirizibwa obutasiiba alina olukusa lw'obutasiiba amma kyagendako ego maasi gali wakati we nani ne Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka kyekigambo Sheikh waffe kyeyaliko oba oliawo kyekisinga obutuufu ku nsonga eyo wallahu alam abantu bangi safaari zaabwe ziri mu necha bwetyo agende eyo ne byagenda okugula birimu ogundi yani abantu bangi bajjudde balaawa mu safaari zaabwe nekibeera nga wallahu alam kyekyo ekiri aqrab wadde nga n'ekigambo ekisoose kigambo kizito ddala era okukitambulirako gwe nga gwe omutambuze ekiri seefa gy'oli kiri seefa gy'oli okumanya nti oba ogenda kwonoona manya nti nno tolina lukusa lwakubeera ntokola otya tosiiba eri ba ulama abamu ku nsonga eyo tayib naam ekigambo kya Sheikh Bashar tayib abaffe omuntu ono afuuka ddi musafir wano wakulu nnyo tuwategeere tuweetaaga nnyo bannange nziwe nakubikkako kitabu tusobole okuwagaziwako omuntu afuuka ddi musafir wano waliwo ebyokutunuulira bingi ekisooka omuntu afuuka musafir ng'amaze okufuluma ku kitundu kwawangaalira omuntu afuuka musafir ng'amaze okufuluma ku kitundu kwawangaalira omuntu abeera musafir ng'akyali ku kitundu kwawangaalira bwe tugamba ekitundu tutegeeza ebintu bibiri byetegereze bulungi bw'abeera saakini riif musajja munnakyalo ekyalo kyo kwowangaalira ero siiyo tugambye kyalo tuli ku kyalo kati bannange ekyalo kyo kwowangaalira tokkirizibwa kwebala nti oli musafir ne bw'obeera nga motokayo ogiteeseteese bulungi emigugu gyo gyonna ogitaddemu buli kimu kyonna okyali ku kyalo tobeera musafir kati waffe Masaka oli ku Kimaanya
oli mutuuze wa Kimaanya. Naam, ebbanga ly'omala ng'okyali mu Kimaanya toyina kwebalako nti oli musaafiri. Oli mutuuze wa Kyabakuza, toyina kwebalako nti oli musaafiri. Oli we Kyabadaaza, naam, toyina kwebalako nti oli musaafiri. Njagadde ebyalo, oli we Lusaka lw'Emmese Mbaseeka Lukumaani, ayiwa Tikkalu, Binyobirya, tolina kwebala nti oli musaafiri ng'oli ku Binyobirya, ng'oli mutuuze w'omu Binyobirya. Oli wa Ttakajjunge, tolina kwebala nti oli musaafiri ng'okyali ku Ttakajjunge. Kitegereka? Ekyo kyekyalo. Ab'ebibuga temuleeta zooni za bitundu bya mu kibuga. Naam, tugambye Saakini Reef ge tuliko omutuuze waki w'omukyalo. Kitegereka? Obalibwa nti nno okyali ku ki? Okyali ku kitundu, omutuuze ku kitundu kye. Embeera ey'okubiri kwe kubeera ng'oli munnakibuga. Oli munnaki? Ekibuga kibaamu amagombolola, kibaamu zizooni, kibaamu emiruka, nenga kibuga kimu. Twali kikulabirako Kampala, ina Kawempe, ina Makindye, ina Central, ina Nakawa, ina Rubaga. Kakati ebbanga ly'omala ng'oli mu kibuga ekyo, ne bw'ova mu gombolola emu n'oyingira mu ndala, oli wa mu Central, naam, n'ovaamu n'ojja e Rubaga, okyabalibwa nti oli ku kitundu, tokkiza kusala kusola wadde okwebala nti nno otuusa okubeera nti nno okola otya, tosiiba, okyali ku kitundu. Kitegereka? Ne bw'oba okulosinze ng'ovudde Kawempe n'okulosinga Central n'ogenda e Rubaga, ogenda Masaka mathalan, naam, obalibwa nti nno okyali mutuuze ku kitundu, tokkiriza kusala kusola wadde okola ki? Wadde okubeera nga osiibulukuka, kubanga oli mutuuze ku kitundu, okyali muqiimu. Twalaba obukwakulizo bwa wujubu nga mulimu al-iqama, okyali muqiimu. Kitegereka? Tayib. Kati ddi omuntu lwabalibwa nti afulumye afuuse musaafiri, wano waliwo ensobi nnene esinga okututawanya ku nsonga eno nga tunagigendako, tusooke tumale okumanya afuuka ddi musaafiri. Musaafiri y'oyo afulumye ku kimu ku bibiri. Naam, omutuuze wa kakati katutambule waffe gye ntegeera obulungi. Ab'ekirimya, ab'ekirimya ogenda Mutukula, okuva ekirimya okutuuka e Mutukula ebalibwa nti ki? Ebalibwa nti safaari. Bw'ofuluma mu kirimya ekyalo ekiddako bakita Bisanje, bakita batya? Bw'oyingira Bisanje ofuuse musaafiri. Ofuuse muki? Ng'okyali mu kirimya oli muqiimu. Bw'oyingira Bisanje ekyalo ekiddako immediately ofuuse eki? Tudde wano ewaffe we tuli mu Fiyushi, si bwe kiri? Fiyushi etambulira ddala mpaka ku Mahatta. Naam, bw'ova ku Mahatta oyingidde kitwa Sabir. Naam, kasootuka Sabir manya nti nno ofulumye muki? Ofulumye mu Fiyushi, kitegeeza nti kakati ofuuse musaafiru. Teeka ebirowoozo wano tuli wakulu nnyo, nfuuse musaafiru ndagawa, awe tugenda. Nfuuse musaafiru ndagawa, ngenda Lahaji kilometers 5. Ontegedde? Gwe weekirimye ofuuse musaafiru otuuse Ebisanje olaga ogenda Kabonera, nedda. Kitegereka? Gy'ogenda walina okubeera nga wali ku kigero kya safaari. Gy'ogenda final destination. Naam, katusooke tumalirize wano. Oyo weekyalo mumutegedde? Oweekyalo? Tudde mu kibuga. Omusajja ebbanga ly'amala nga ali mu Kampala, akyali mu Lubaga, akyali Nakawa, agenda Masaka. Naam, akyali mutuuze okutuusa singa aba agenda Masaka, bw'atuuka Ekyengera, atuuse luddawa? Ekyengera, atuuse agenda Fort Portal oba agenda Mubende. Naam, bw'atuuka luddawa? E Bulenga. Ongoberera Haji bulungi? Tayib. Nansana oba okyali mu Kampala? Nedda. Oba oyingidde Wakiso, si bwe kiri? Ayiwa.
gwakutte kubeera erya si Hoima Road eryo Hoima Road bw'otuuka e Nansana ofuuse musaafiri gw'ow'omu Kampala wakati naam ofuluma ogenda Jinja naam otuuse Banda awo Banda we wasooka tuli ku Jinja Road Banda tukyali mu Kampala tuyingidde Wakiso kireka Banda tuli Wakiso oba tuli mu Kampala kyetubuuza tuli mu Kampala oba tuli mu Wakiso tuyingidde Wakiso naam Kampala takoma wano ku Nakawa awo ku revenue Kampala wakomaawo ku kibanda ebiri awo ebyagonde nyinza ogamba ebibanda kati nga bateekawo dda egundi byebyo Taibu kati kasootuuka Banda siba osooka nokogenda eri ekireka Banda oba oli mu Wakiso si bwe kiri bw'oba ogenda Jinja ngenda Busia ngenda Nairobi bw'otuuka awo manya nti nno ofuuse musaafiru kategerekese naam enguudo zonna tuzikwateko kati ngenda ggulu bwe ntuuka nvudde mu Kawempe osooka ludda Maganjo oba Kagoma awo toli mu Wakiso awo Maganjo Kagoma kalasi kati awo ofuuse musaafiru mungobere bannange wahakaza ogenda Kayunga ludda weeyeeyo bw'otuuka Egayaza naam ofulumye eno mpereerwe ludda weekyo otuuse Egayaza kitegeeza ofuuse eki ofuuse musaafiru mumpulidde bannange so katwaga tuleeta ebifaananyi awo bategeera okutegeera obulungi then tuleke tugende kubiri more specific Taibu kakati agamakubo gonna tugabalaze tulabye nga mu Kampala ebibuga ne bwe bigejja bitya osigala oli mutuuze naam osinga n'ekibuga New York nga kirimu zi Kampala nga mmeka naam yani kibuga kinene naye okyali mu New York oli mutuuze tokkiza kusala ku ssala ne bw'ova gyeva ku sayidi emu notuuka ku sayidi ne bwe kiba kirina kilometers 7 nga singa obadde onaatambula waali badde oli muki wali badde oli musaafiri singa obadde oli mu bino nga wali badde wasaafadde dda ne ebbanga ly'omala nga oli mu kibuga ekyo ne bwe kiba kyakula kitya osigala okyali mutuuze tokkiza kusala ku ssala amakulu mu bibuga munda tebasaliramu ssala wadde okukkirizibwamu okusiiba wadde okweteekako hukumu yonna eya safaari ng'oli mu kibuga ekyo kimu kitegereka ebyalo nkola y'emu okyali ku kyalo ekyo tokkiriza kukikola ki bw'otuuka ku kyalo ekirala wadde nga gombolola y'emu ontegedde bulungi wadde nga gombolola y'emu disitulikiti y'emu bw'otuuka ku kyalo ekirala awo bakuyise musaafiru bannange mungoberedde Taibu kaakati musaafiru ng'olagawa ono wewali ensonga abantu abasinga obungi balowooza nti bayita safaari tutunuulira oba tutandika okusala ku ssala nga tutuuse mu kigero ekirina obuwanvu obuyitibwa safaari naam yamanyi nti nno okusala ku ssala bw'aba agenda Masaka ayina okubeera nga atuuse Erukaya kuba kati Erukaya of course ebeera safaari okuva e Kampala bw'atuuka Erukaya awo ng'alyoka ajja ebyokulya bye oba ng'akyama ku kawoteeri oba gatta ssala oba kuzisalako lwaki anti alabye kati atuuse mu safaari bangi bwe tebakirowooza eyo nsobi eyo nki eyo nsobi ensobi eri luddawa kulowooza nti kye bayita okusala ku ssala olwa safaari oba okusiibulukuka n'otasiiba olwa safaari oyina kubeera ng'otuuse mu distance eyitibwa safaari kyokulabirako agenda Rwanda kati n'alinda awo nejala emuluma yuuyo ayita Empigi yuuyo ayita Ekayabwe yuuyo ayita luddawa alinda atuuke luddawa atuuke Erukaya amatire nti kati ndi mu safaari alyoka atandika okulya kitegereka eyo nsobi kye bayita okuyingira mu safaari kwe kubeera ng'ofulumye ku kyalo Allah yaga nti wa idha darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru Allah najjawo junah bidarbi fil ard darbu fil ard chechi kwe kufuluma ku kitundu ko wangalira mu lwaru kitibwa ad-darbu fil ard okufuluma ku kitundu ko kolotya ko wangalira kyekitibwa ad-darbu fil ard bwofuluma
ku kyalo kyo n'oyingira ekyalo ekirala oli waddembe awo wennyini nnyini ogati kansaali eddala wano lumu dhuhuri n'osaala raka 2 eza dhuhuri n'osaala eraka endala 2 ezaki eza asiri bwekuba kusiibuluka gwe yagadde okusiibuluka n'osiibuluka n'onywa byonywa n'okola otya n'ogenda mu maaso kyekitunuulirwa gy'ogenda distance eyo ebalibwa nti safaari bwebanga ebalibwa nti safaari tosiibulukukira ku kyalo kwoli kubanga okyali mutuuze wabula olukifulumako bwoti okkirizibwa okutandikira okugatta esswala okuzisalako obutasiiba kitegeeza bebitiibwa ensonga bannange etegerekese bulungi ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Jabir ibn Abdullah eri mu sahih Imam Muslim hadithi ya hajjatul wada empanvu emmanyifu yagamba radiyallahu anhu salla an-nabiy sallallahu alaihi wasallama adh-dhuhra bil madinati 4 nabbi yasala ila kanya eza dhuhuri ngali mu kibuga Madina yasali sala ya dhuhuri ngajisalira mu Madina nasalira akameka nya nasimbula agenda luddawa Makka safari agenda Makka muhajjatul wada mwaka ogwe-10 nagamba warak'ataini bidhil hulaifa buyatuka dhul hulaifa haji dhul hulaifa banyiwo bulungi naam buyatuka dhul hulaifa walirani deddala Madina kilomita zilinganganya zokka kitegereka buyatukawo nasali sala ya asiri nasalira akameka nasalira akabiri kati tutabake bulungi byonna bitwogedde ku hadithi eno nabbi yali mutambuze nga ali mu safari enteekateeka weeri basahaba bangi bakuŋŋaanye ntwala yonna eryawo dhuhuri ne basanga mu Madina basaala dhuhuri era akameka basaala 4 ne batandika safari ne bafuluma asiri ne basanga dhul hulaifa basalira akameka basalira akabiri kitegerekese bamala kutuuka mu distance ya safari la kilometers 4 awo nyini dhul hulaifa basalira akameka 2 idhan bali bagenda mu distance efaana netya bali bagenda safari Makka zili kilometers 4 okuva e Madina ogenda luddawa ogenda e Makka kitegerekese ne kitegeeza ntokkiza kusala kusala ng'oli mu kibuga kyo oba ekyalo kw'owangalira bw'okifulumamu okkirizibwa okubeera nga osala ku ssala oba obutasiiba n'osiibulukuka kakwakulizo nti distance gy'ogenda eyitibwa ki eyitibwa safari bitegese bannange ebbanga gy'obeera nga gy'ogenda wayitibwa safari ewantu awo tuwategeere bulungi abatambuza ensonga eno okugitegeera kikulu tosala ku ssala ng'oli mu kitundu kw'owangalira whether kyalo oba kibuga ekibuga ne bwe kigejja kitya tebakisaliramu ssala kubanga obeera mutuuze mukyo mu kibuga ekyo bw'okifuluma immediately oli waddembe okukola otya oli waddembe okusala ku ssala kati ate kyolina okwetegereza kwe kubeera nga distance gy'ogenda yenkana ki yenkana safari so si kubeera nti nno ogenda mu kilometers 4 ogenda mu kilometers 4 ogenda mu kilometers 6 ogenda mu kilometers 10 nedda olina okubeera nga gy'ogenda ddala safari wabalibwa nti safari ekyo nno kikulu okubeera nga tukitegeera ku musafiri era ndowooza ku masala gwe nyenyini tuba tukoma tujja okutandikira ku ebyo ebulayo ku musafiri wafaka Allahu aljamia aba fireworks anti okimanyi embaga wafaka Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yardah alhamdulillahi rabbil alamin